Amalungi yakumide kwanda Rose Media Vision kwanza nakolera nkobaze mjona jote sakengala mkone subscribe nze tuyanza nyo tuyanzege ate nabone subscribe nteleko notification obere ngofuna video mubode tukyali ku mawulire agannaku agetakeri abutikidde oba kasasire yabutikidde abantu b'omu Kitezi bambi nga ne bujje buli eno miranga myerere kigambibwa nti abantu bangi bakyabutikiddwa wansi eyo kasasire we yayikidde amayumba gaabwe era nga omuwendo gw'abantu abafudde tegunnaba kukakasibwa kakati nno ekikwasiza abantu ennaku kyekyokubeera nti olunaku lwajjo abantu badde balajana nga bali wansi eyo mu ttaka bakuba amasimu tebasobola na kumanya ki kye basobola okuvaayo era nga abantu banoonya engeri gye babajjayo wabadde tewali yadde ekimotoka ekisindikiddwa mu nnabyabufuzi wadde gavumenti kakati nno abantu olunaku olwaleero balabye ebimotoka nga bize nga kigambibwa nti gavumenti yebisindise abantu ne batabuka ne bagamba nti mwalinze bantu kumala kufa abantu balina ennaku nnyingi era nga abaloodi meeya aba MP abamu nga muwaddanku nnyingi bayagadde obayisaamu MP nga babagamba nti tebakoze ng'abantu babadde babasuubira era nga abantu basigadde bakukkuluma nti wadde bano bannabyabufuzi tebayambye bantu era nga kiraga nti omunnayuganda ye wakufa irrespective of ekibiina omuntu kyavaamu bandibadde bonna bakolera wamu gavumenti n'abo bamemba ba palamenti n'aba leaders of opposition aba groups zonna bandibadde bavaayo ne balaga obuyinike era nga bayamba ku bantu bano ekintu ekitakolebwa kakati no ye Fifi the Queen yavuddeyo n'aboogerera ebigambo bingi n'akukkulumira gavumenti n'akukkulumira bannabyabufuzi bonna ku kaadi yonna gye bagwa n'agamba nti tebakoze kuyamba kumala eri abantu bano naddala abo babadde babutikiddwa mu kaseera ke babadde beetagiramu obuyambi era nga bangi bambi basobodde okufiirwa obulamu bwabwe kakati no ye mukulu Bobi Wine yasinziddeeyo mu Canada gyali mu convention gy'abadde yagenze n'agamba nti kino kyavudde ku gavumenti okubanga bano abantu bafa kubanga ye yaliyo mu Kitezi neeraba ebigenda mu maaso naye yo yafa ku kimu ku protecting abantu baayo nga bwabyogedde ogenda kubanga obiraba n'abantu ab'enjawulo bangi omusango bagusudde eri gavumenti naddala KCCA n'ennema okubanga tebakola kulabulwa kumala eri abantu bano nga basenga mu kifo kino okukakana nga bambi bafiiriddwa obulamu bwabwe ogenda kubanga obiraba mukwano kati ate ye Shakib wa Zari maziga meerere essaawa yonna it shall end in tears nga bwe bagamba naye katusubire nsi bwe kigenda okubeera kakati ono ye yavuddeyo bambi n'akukkulumira eri mukyala we Zari olwa taata w'abaana be Diamond Platinums okugenda ku pate ya muwala we Latifa eya birthday nga yetamugambyeko kyamuyisiza bubi n'asalawo yekywakywaneko ng'omwami mu maka okulaba nga ex azze ku pate y'omwana kakati kino kyalinyiziza Zari n'amulangira ebigambo bingi nga bugenda okubanga obiwulira era nga bangi bavudde ne bagamba nti Zari ateekwa kuba yabadde alina kaataddemu kubanga yamulangidde bingi naye nga bannayuganda bonna omusango bagusalidde Shakib ne bamugamba nti bw'obanga wali omanyi omukyala akuwasiza obanga oyagala obeere n'ekitiibwa obanga toyagala aleete taata w'abaana be mu nnyumba wandibadde omugyamu n'omuzimbira n'omuteeka mu nnyumba eyiyo gy'oweeramu amateeka bingi nga bogenda okubanga obiwulira era nga ono ne omugenzi n'omugenzi yamwogerako dda ebintu bya Shakib yafa abyogeddeko omugenzi Isima Ichuli ogenda kubanga obiraba nga webigenze mukwano kambi kuteerekeyo mukama mulungi akunkumire beera bulungi bayi tukyali wano tuyinza n'okumala wiiki namba nga tukyakola omulimu guno abalamu babadde basatu naye abo twatuuse wano nga bamaze okubadduusa mu ddwaliro naye tugenda kubanoonya tumanye nti bali luddawa naye n'embwa twataasiza emu obeera otya n'ebimotoka bya tiyagaasi 10 nga tolina bimotoka biweetiiye obeera otya n'ebimotoka bya tiyagaasi 10 n'obeera ne tiyagaasi wo kyokka n'amayumba amalala okuyisaawo ekimotoka ekyo si kyogerako lwa nsonga teyammwe bananga ali basonyiwa taliiwo omusajja ayogedde n'agamba twakomplaininga omwala ne guziba KCCA ebiraba naye ng'eyongera kuyiwayo kasasiro kyokka nga ffe baatugamba nti tebakyatwalayo kasasiro bwe
bwe mwagenza okubanga abatakiriza omwala ne mukizula nti guli gwaziba beyond capacity temusobola kugusika ne mugenda musimu omupya kate mwagenze kutankula bye muwoza mwala teryali tambudde ttaka eryo kutuuka abantu gye bali eyo yonna. Olwaleero ndabe ku mukyala ow'ebigwa bitalaze omwogezi wa poliisi akulira KCCA deputy we Lord Mayor mwena muli useless kubanga KCCA gwa mu doketi yammwe mwena mubadde muyina kusituka ne mugenda buli muntu alina connection ono gwakubirayo ab'ebimotoka basatu oli naakubirayo ab'ebibiri oli naakubirayo ow'ekimu ne mumenya kale ennyumba endala omutali bantu musobole okutaasa abafiira wansi kati wana abannema kasasiro yajjula mulaba wogenda okutaasa mubagambe mulagire KCCM yoroba temulagira bitongole tosobola kuŋŋamba nti buli musajja n'omukazi atuula mu palamenti y'eggwanga tategedde kiguddewo tosobola kuŋŋamba nti tebalina contacts. Museveni killed those people because he was in Kitezi a short while ago. Not to see how people are doing, but to ensure that his land grabbers are protected. He protected Chichoncho in Kitezi after grabbing people's land and evicting them. Agabalamu abafisseewo gakoonyeewo nti onoonya kkubo lya kugenda kutaakiriza bali ababuutikiddwa kasasiro bootannamanya oba bakyali balamu oba baafudde dda. Naye ng'olaba ekkubo lyokka ery'okuyitamu okugenda okutaakiriza bali bootamanyi oba bakyali balamu oba baafudde dda lyakusendawo mayumba g'abantu abakyafisseewo nga balamu Mukama Katonda baasobodde okubikkako akasubi n'abasimattula. Kyokka ate ggwe agenza okuyigga tonnampaayo mulamu gw'ovumbuddeyo ompa bafudde mpozi n'omwogezi wa poliisi aŋŋambye basobodde okutaasaayo embwa naye n'embwa twataasiza naye embwa ekkubo erigenza okutaasa embwa ekkubo erigenza okutaasa abaafudde wallahi yamu ng'ebadde ennyumba ya muntu ate nga wano waagenza okutaasiza abaafudde ate alese ayina basse kubo lyakozesezza libadde lyakutta balala okutuuka okununula emirambo egyafudde dda. Muzuukuke bano abasajja basobola okukola kyonna. Bano abasajja basobola okukola kyonna kubanga lwe waguddewo ekikangabwa wondagira obuvunaanyizibwa bw'okundaga nti olina okusenguka wano mangu mangu. Ebizibu lwe bigudde mba nkyekanze olaŋŋamba nti ate olina okuvaawo wano mangu mangu. Nga n'omukadde bamanya nti alina puleesha nga bagenda omubikira omwana we nakyo kiba kizibu kyakubiri ne tebakimukubako bati olumuppa. Bano abasajja baali banga be bateze bbomu awo obanga gino emyala gye baasimye esimye bano abasajja nga bakitegedde nti gigenda kukola ekyo. Musimanye ebimotoka bya KCCA byazze ne bisimamu emyala nga gino emyala gye baasimye mweno sizoni y'enkuba nga bategedde nti gigenda kukola ekyo gigenda bagwira naye awo nnyini nga mukyakaabira abagwiriddwa ng'oli adda ne tractor ng'agamba njagala kuyita okugenda okuggyayo kugirya emirambo. So my baby daddy, okay, the father of my kids, Diamond Platinums, wallahi billahi talahi, didn't tell me he's coming to South Africa. Wallahi, I promise you, that MF didn't tell me he's coming. So we going on about our whole life. It is me, Latifa, Nilan, and the whole Ugandan community that gathered here. Like we're having a whole party. While I'm recording Latifa doing it was a TikTok live, right, Aruna? So Latifa is doing a TikTok live and she's dancing. She wants to prove a point to everybody because I mean she's the Duchess of Tanzania. She needs to prove a point. She's dancing, and I don't even know. I personally, Zari, the boss lady, the East African boss lady, don't know
Diamond is walking in. So Latifa is dancing. I'm recording. Wallahi billahi, I'm recording. And then Diamond walks in. Diamond walks in. And Latifa is going on dancing. She doesn't even recognize. Papa's here. Diamond agenda kuja. Wichi. Nemwamuna inze. Mbade simai Diamond agenda kuja. Diamond when I took okwera ne Shakib yali tankubira amasimu ngamba yonkubira obera ne bawo tokwata simu zange mpa simu z'abantu ababere waka gwemba kubira mfuna abana bange munange shena kwa host those people ngaba more access code to the house because I live in a very, very highly guarded. I mean, fuck, I'm Zari the boss lady. I live in a very highly guarded security complex. So, guess who walks in? Baby daddy. Baby daddy walks in and then that aside. Now my husband calls, Era, why Sam Sajo? I'm like, I didn't even know he's coming. Wallahi billahi talahi lado kunkwira nabala. Now this time it's like, oh, one more the access code. Okay, I'm like, I don't even know. So Lutaya, and again on and then he's just saying, yeah, ocha galata tawanabo, omwadestimu no inground. It was somewhat destimune. Bang, yet, Kiriza. Era wamuise, guamuiso nze sate gedensha tatifa gena na kujana. When I woke up in the morning, I'm like, oh, it's our daughter's birthday. Like, she wants this, like he sent me money. I don't want to lie. Let me tell you something, like, I don't want to fucking lie. Anything that involves his kids, when I want money, he sends it. Oh, you and your baby daddy. I'm like, yeah, but me and my baby daddy, what did we do? Like, it's a motherfucking birthday and it's his kids and then I am the mother, okay? It's his kids. Hashtag his kids. Hashtag I am their mother. So it's not like tugenda kutula walinga twetunulidde mutwenyigidde mbwe amafuta genvuga motoka yange gange braba sijenvuga sivuga jiwago ni yange enyumba wendi wanu yange agenda ku tewali agenda kera kumacha ngambe ate wayogedde bubi ngenda kugoma mu nyumba ne motoka ngenda braba sijenvuga yange nina ne Maybach nvuga ne Maybach nvuga ne Range Rover byange. Now I'm just reading, oh, Shakib is everyone's dream guy, blah, blah, blah. You can have him. Expenses on you. You can have him. Shut the fuck up, man. Like, I've done everything I need to do. And then I still get these things. Oh, you with your baby daddy. Oh, my baby daddy. What about my baby daddy? You think I don't know my baby daddy? Memuloza zasimanyi Diamond yani. Muloza simumanyi. Mulero Shakibu atandika throwing tantrums nti ate nakulabe ne tata Tifa. Tata Tifa wabula kitegeza nti tata Tifa. Era ne twabadde ku mukolo. Shakibu oba omuntu yenna agwa mu katagole ya Shakibu bwokeeranga ku makya n'olaba omukyala ng'omwegomba naye ng'omukyala oyo omwagala kumuwasa mujje mmaka g'omusanzeemu omutwale mmaka amalala. Shakibu senga Zari wali osobola okwaffordinga obulamu bwe nga si ye yakuwasa wandibadde ne right nene complaininga mu bulamu bwe naye because toyina kyogattako nga bwe yakugambye nti emmotoka gyavuga ye ennyumba mwasula ye amafuta gateeka mu mmotoka yageetera mukitegeeza gwewuwe oyinayo kintu kimu kyotwalayo kyakwetaazaako. Shakibu senga toyagala ntalo na Zari oba ntalo na bawo na ex husband wa Zari kwata ogula amaka ogateekemu Zari kuba mukyalawo mwagatibwa mu bufumbo obutukuvu mwawoweebwa ofune w'omuteeka omanye nti wano Zari geegana amakaago genkugulidde Zari tagenda kuddamu kuleetamu Diamond tasobola naye because ennyumba ya mukazi buli ekirimu mu nju kya mukazi oli taata w'abaana be tasobola keera kumakya n'agana taata w'abaana be kujja ku birthday y'abaana be ne bw'aba nga Zari ye yamuyise tugeze ne bw'aba nga Zari ye yamuyise gwe toyina na lukusa lwonna na authority yonna emuganda nti taata w'abaana bo tayina kujja wano
omusajja yenna buli lwolikkiriza omukazi n'akuwasiza mu nnyumba ye nkiddemu buli lwolikkiriza omukazi n'akuwasiza mu nnyumba ye kkiriza nti yakwagalako kintu eki kyokka kye sigenda kwogera. Zari yennyini agambye toyina kyo affording nga wadde ky'oteeka ku mmeeza. Emmotoka gy'avuga yiye, amafuta g'ateekamu gagge, ye yeerabirira ye yeekolera buli kimu, ennyumba gy'asulamu yiye. Kakati ddala ddala ovaayo otya n'owa complain okumanya abasajja mmwe temwina na magezi. Shakibu gyebaleko nnyabo ngamba ono mukyala wa Zari Sister Shakibu nga sinnaba kulandaganya nnyo kwogera nnyo ekyakuleta mu bufumbo okimanyi bakigamba oba tokimanyiiko. Sister Shakibu kankubuuzi omwavu anyiiga omukazi gwe bawasa obuwasa anyiiga. Sister Shakibu bangambye wanyiigidde Zari olw'okuba Zari yakutte n'aleeta taata w'omwana we ku birthday gwe yazaala omwana oyo. Sister Shakibu watuusa okuyitibwa ku mikolo gye twogerako emikolo egy'ebbeeyi naddala emikolo egy'okussaamu ssente emikolo egy'okugufitinga omwana nti birthday ye. Sister Shakibu weebuuze ku mukwano gwo bulunokke kyekimuwangaza mu bufumbwe wa Farida akikwasaganya atya? Wano Farida bw'alaba nga azadde walabako ng'aleese maidi we waka kubanga bulunokke amanyi okukyusa omwana pampa kubanga bulunokke amanyi okusiimuula ennyumba kubanga bulunokke amanyi okufumba. Shakibu obufumbo bugenda kukulema. Omukazi yakakuyamba n'akukolera akabotiiki omwo otunda empale n'essaati ezitategeerekeka wabadde oyagala kuyite ku birthday y'omwana ddala omwana omwe ekirabo ki eryo edduuka watuusa okukola ojjamu ssente ezigula ekirabo ky'omwana. Kumira ng'ofunye omukazi alina abaana nga toyina nga tomuyinaamu baana ebyo olina okugumira. Nze waliwo ebintu bw'oba toyina baana ng'omukazi wamuzaalamu waliwo ebintu by'otalina kwesembereza ng'emikolo ogikyayira ddala. Simanyi birthday z'abaana taata w'abaana najja ne yeeyisaayisa n'oggwako emirembe n'otunula eno n'okubira omuntu abatakuliiko masimu ne weetambuza gye batakuyise oyagala agende tagenda. Yakitegeera kakati ebizibu by'oba ebimu by'okutte ku mutima n'ogaa kino nja kigumira. Kati senga Ivan abaddewo Shakibu abadde agenda alaba anti mma muva muz'abaana ba Diamond ne mudda muz'aba Ssemwanga nene endala neetuuka n'eno ate birthday zanguwa. So musaasiranga omuvubuka njagala akyandolinge bulungi kireme mulemanga ekya Henry ate akimanyiire kubanga omukazi alina abaana bakkugawe. Diamond agenzeyo lw'abaana ate Zari yamanyi kamera we ziri kayala mugezi ne wa Diamond amusibyeko nga nabbubi nti achekinga ini n'abaana Diamond aleme kubona mukazi ali permanent. Okitegeera kati awo yaba akyaliwo ng'omukazi omuwambi wa territory. When women are in 40 baagala nnyo abaana baabwe gye wavesi essente. Kati Zari yamanya waateeka okugulu kwe kati alina olwanira territory. That's why she checks in and out every now and what then.